Abatuuze b'omu Mbiro Zone ekisangibwa mu Kisenyi wano mu kibuga Kampala wakati batudde olwaleero ne bateeka batuuze bannaabwe ku nninga. Bano nga bafamire y'omugenzi Katimbo Muhammad yali omugagga w'omu Kampala nga babalanga okuzimba ekizimbe ne babazibira oluguudo. Tukanyiza ensonga tukanyiriza wamu ne famire y'omugenzi Haji Katimbo ensonga tugenda gitereza bakkiriza nti bagenda gitereza ensobi bagitegedde n'okuba nti bayingina b'omugenzi Katimbo n'aba Muzeeyi Festo Kasajja bagenda kukwatagana batereze ensonga eyo. Obutakkaanya bwabalukawo ng'abafamire ya Katimbo bakamala okutandika okuzimba ekizimbe ekyo kyolaba balirwana baabwe abafamire ya Festo Kasajja bwe beekubira enduulu mu LC ne mu kitongole kya KCCA nga baagala bayimirize ekizimbe kino okuzimbibwa nga bagamba nti kyali kizimbiddwa mu kkubo. Oluvannyuma abakungu okuva mu kitongole kya KCCA baasitukiramu ne bajja okwetegereza embeera nga bwe yali eyimiridde era ne bayimiriza okuzimba ekizimbe okutuusa ng'enjuyi zombi zimaze okukkaanya. Kati olwaleero olukiiko lwayitiddwa ssentebe w'ekyalo kino Matilda Katabalwa okutabaganya enjuyi zombi era olwaleero olukiiko bwe luggweredde nga famire ya Kitimbo n'eya Kasajja zimaze okutabagana. Okusinziira bwe twakuntunika okulungirirza omusajja wattu naawe baakakuwaniriza ndi yali anoonya bidye so tusaba okusonyiwa ebanga tusonyiwe era si okujja kukakuma kusaba okusonyiwa naye tutambulire wamu ne mukadde waffe n'omukadde Abafamire ya Kasajja bagamba nti bo tebalina buzibu na bannaabwe aba Katimbo naye kye baali beetaaga kwe kulekawo ekkubo eryali libatwala ewaabwe buli bagamba nti lyali lizibiddwa. Empagi zino ng'ekizimbe tekinnabagenda waggulu kiyambe wakati abasinga bajja ne bagamba abaana bababuzaabuza nti bakole wansi wano bamale bateeke ekkubo waggulu kunatambulira ga gatulera naye nga omutayimbwa gwava dda wansi ogulaba nga gwe 20 tegukyafuuka 32 tuleke gutambulibweko tulera ne biimu yennyini ojaba ya 20 yavudde wansi nga ya 20 kati oyinza kutuuka waggulu ate noganda tukatukanongereyo 32 olwawo otomatikali oba omenya guli ekizimbe oba okisuula busuuzi owuli naye ng'ekintu ekisinga ddala obukulu ekirungi ennyo obadde kikyali wansi kutereeza kudda ku layini eyo. Baabaana ba Muhammad Katimbo bakkiriza okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bassa mu nkola ebikkaanyiziddwako. Okusinziira ku ssentebe atwala ekyalo kino Matilda Katabalwa, enjuyi zombi zikkaanyiza okuleeta abakugu baddemu bapime buli ludda lufune okulamulwa olwo okuddamu okuzimba kulyoke kugende mu maaso nga n'ekkubo lirekeddwawo. Emabega wonna Mwami Katimbo yali yazimba mu luguudo wa access road kati nga ekintu ekyo tukiwakanya olwaleero babadde basukaaolwaleero tukkiriziganya ku njuyi zombi awateekwa okweyonga empagi ezazimbibwa mu kkubo.
ziveewo zeeyongereza akkiriza okubimenyawo bye yazimba akkiriza agambye olw'obulungi bw'ekitundu n'obulungi bw'abantu bonna n'okukwatagana n'aba business people akkiriza amenya asengula empagi ezo. Kibalizi John